Weewaawo ntendeza Kristo era neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe nange okuba nga kyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Kulamusaako gwena muganda nange mwannyinaze akyatwalira ddala eddaala okwekuumira mu byawandiikibwa. Luno olunaku nate era Mukama lwakoze tunalujagulizaamu ate era tunalusanyukiramu. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutandika ku ssuula yaffe esemberayo ddala mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume oluvannyuma lw'emyaka 2 miramba nga tutambula ssuula ku ssuula lunyiriri ku lunyiriri. So tugenda kuba nga tweyongerayo mu ssuula eno ekomekereza ekitabo kino tubeeko ebyenjawulo ebyokuyiga wansi w'omutwe gwe tuyita wano obuweereza bwa Pawulo eri abantu aba Merita. Obuweereza bwa Pawulo eri abantu aba Merita. So tujja kuba tutunuulya olunyiriri olusooka paka olw'ekkumi tubeeko ebyenjawulo bye tusooka okukwasaganyaawo. Bwe twogera ku Merita, kazinga ku sseruyanja ayitibwa Mediterranean Sea, era Merita ono kigambibwa nti yasooka okuba nga abeerako abantu abayitibwa Abafoyiniki. Ate era kyogerwa nti akazinga kano edda kaali kayitibwa ekifo eky'okubeerwa. So waliwo n'ebirala nti okwo bye tujja okuba nga tutunuulya, naye katutandike n'olunyiriri olusooka nti bwe twamala okulokoka ne tulyoka tutegeera nga ekizinga kiyitibwa Merita. Kati songeera bwe ndaze Merita kyali kizinga ekyo kye tujjukira ddala ekitaagambibwa Pawulo bwe yali amaze okuba nga ategeezebwa nti ne banne be tebaali baakufa naye ate era tebaali baakwona akabenje ak'eryato nga bwe twala mu ssuula eya 27. Era kikulu nnyo okubanga ffe tutegeera nti Merita kye kizinga era bannaluyanja kye baali nga ne batategeera kyali kizinga ki, kubanga baali bamaze sabbiiti 2 nga bali wansi w'ekizikiza eky'amaanyi ne batategeera we baali. So nga tujja nga tweyongereyo okuba nga twekkanyiza ddala ensonga mu ssuula eno ne mu nnyiriri ezituli mu maaso, tugwanidde okuba nga tujjukira nti Dr. Luka omuwandiisi w'emboozi eno ekigendererwa kye eky'okuwandiika ku mboozi eno ku kutambula kwa Pawulo genda e Ruumi yali yamaze dda okuba nga akigusa ffenna okutegeerera ddala nti Pawulo teyali wansi wa bulamuzi, teyali wansi wa busungu bwonna obwenzikiriza abantu b'ebiro ebyo bye baayina oba ab'ekitundu ekyo kye baayina. So newankubadde ffe bwetyo bwe tumanyi abatambudde mu mboozi eno nekyo kye tulina okuba nga tutegeera abatuuze abali ku kizinga kino eky'Emerita, bino byonna bye tumanyi nti Pawulo tyaliko musango kuba twamulangamira mu kakiiko ak'Abayudaaya ne balema okuba nga bategeera ensonga gye bamunanyeza, nayimirira mu maaso ga Felix ne wabulwawo ensonga, mu maaso ga Festo nawera ne wabulwawo ensonga, nayimirira ne mu maaso ga Agripa ne wabulwawo ensonga. So bino tubimanyi kubanga tusomye naye walu baneene abalala abagenda omusinsikana obusinsikanyi tebabimanyi era bo kye balaba kye bagenda nakyo. So waliwo mu luzungu kye tuyita readers privileged position, nti waliwo okuyambibwa omuntu asoma emboozi eyatuukawo edda kwaba ayina okusinga kwabo abaali mu mbooso. Tulina bye tumanyi nga Abamerita tebabimanyi. So kino kirina ng'omuntu nabeera ng'olina firimu gye walaba edda, bw'oba ogiraba n'abala totya nnyo nga bwe batya kubanga gwe oba wagiraba dda omanyi ntandikwayo n'enkomerero yaayo. Olwokubiri, bannaggwanga ne batukola obulungi obutali bwa bulijjo kubanga baakuma omuliro ne batusembeza ffenna olw'enkuba etonnya n'empewo. Kati ako kakulu kakutegeera nti tulaba Pawulo wano yali amaze okuba nga awona kye tuyita akabenje k'eryato, ye ne banneebe kyandikwa nga kitulaze nti baali bamaze okulokoka akabenje ako. Bayibuli twaga nti kati ayisibwa bulungi, bagenda mu maaso n'okubeera nga bayisibwa bulungi bannaggwanga be baasanga mu kifo kino olw'obunyogovu obwali obw'amaanyi. Era enneeyisa y'abano
ab'amawanga oba bannagwanga ab'omu kazinga kano akamerita eyogerwako n'abo abawandiisi ab'ebyafaayo nga bagamba nti abantu b'oku kizinga kino ekyemerita baali bantu balungi nnyo mu kwaniriza abantu abagwira abaali basangiddwa mu mbeera ey'okusoomoozebwa. Ensonga naffe era Bebulaniya 13:1-2 etulagira obutalekangayo kubanga tubeera abantu abaaniriza abagenyi, kubanga abamu bamaliza nga baaniriza si malayika. So kikulu nnyo ekyo kyakuba nga tukola tutya nga tutegeera. So n'ekirala bannabyafaayo banywereza ddala nga balaga nti abantu bano bannagwanga ab'oku kizinga kuno baayogeranga olulimi olutaali lwa bulijjo, olulimi olwali lutabulira ddala. So Abaruumi kye baasalawo n'Abayonaani okubanga babayita abantu be tuyita abaki barbarians mu bufunze tusobola okugamba nti baali boogera ebintu nga biringanga ebiri mu mbeera ya ng'ebintu ebyo tebikola ki tebitegeereka bulungi. Ensonga bw'oba osomye ekitabo kino eky'Abaruumi essuula esooka olw'ekumi Pawulo yagamba nti no agamba Abayonaani era ne bannagwanga n'ab'amagezi n'abasirusiru. Pawulo ayogera ku bantu abo b'emirundi esatu: Abayonaani, bannagwanga n'ab'amagezi n'abasirusiru. Nti bw'atyo yaboogerako ne mu bitundu ebiranga Bakolisaayi essuula ey'okusatu olunyiriri olw'11 era awo nabo yaboogerako. Baagenda mu maaso n'okuyitibwa abanagwanga olw'olulimi lwabwe olwali terutegeka bulungi, era ng'abantu bano baali baayawulibwa ku Bayonaani n'Abaruumi, naye bo baasigala nga baali bantu abaali basembeza abagenyi. Olwokusatu lugamba nti naye Pawulo bwe yali akuŋŋaanya omuganda gw'obuku n'ogussa muliro, embalabaasa n'evaamu olw'ebbugumu ne yeerippa ku mukono. Kati awakulu wategeera nti Pawulo okwagala okugenda mu maaso n'okukuuma omuliro guno gwali gukumiddwa bano bannagwanga. Ng'omuweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo yetasobola kutuula butuuzi awo n'abeera nga alaba bali eri nga batawankana bokka na bokka. Tujjukire ne Mako 10:43 etusomesa nti Mukama waffe Yesu Kristo teyajja kuweerezebwa naye yajja okuweereza. Pawulo okutulagira ddala nti ali muweereza yenyigira mu mirimo gino, naye Bayibuli etulaga nti embalabaasa, kikulu nnyo otegeera nti twogera ku mbalabaasa twogera ku kitonde ekirowoozeka nti n'omukka gwakyo gwokka gwa busagwa, n'omukka gwakyo gwokka gwa busagwa. Era Mukama waffe Yesu Kristo yakwesaako ekigambo eky'embalabaasa ekyo mu Matayo 23:33 ng'ayita Abafalisaayo kubanga embalabaasa, ekitegeeza ekintu ekibi nnyo nnyini ddala eky'obusagwa kisobola okuttirawo. Ekyokusatu kye tusobola okulaba wano y'ensonga y'okuba nti ebbugumu lye lyaviirako embalabaasa eno okuva kaganda ak'obuku ne yeerippa ku mukono gwa Pawulo. Kati gwe yenna atambudde nange mu kitabo kino, omanyidde ddala nti wano we tuli omanyidde ddala nti bino tebigwa obugwi, bino tebigenda mu maaso na kugwa obugwi. Lwaki omusoto ogwo oba embalabaasa eyo teyavaayo n'egwa ku muntu omulanga Pawulo nga si Pawulo oba ng'oluvannyuma lwa Pawulo ne banne be nga maze ovaawo? Ebintu ebyo byonna oba olina obyebuuza, wabeerawo ekigendererwa. Olwokuna bannagwanga bwe baalaba ekyekulula nga kireebeeta ku mukono ne bagamba bokka na bokka nti mazima omuntu ono mussi, newankubadde nga alokose mu nnyanja, omusango tegumukkiriza kubeera mulamu. Kati awo nawo waliwo obukulu bwawo, nti kubanga enzikiriza ey'ekitundu kino nga bwe nakulaga nga tutandika essuula ya 27, okukkiriza kwabwe kwali nti oba enzikiriza yabwe yali nti baapimaapimanga obulungi bw'omuntu n'obubi bw'omuntu nga batunuulya obugagga bwe oba n'emitawaana gye, nti ng'omuntu abeera nga ayina ekifaananyi eky'okukulaakulana eri bo, baali nga basobola okumaliza nga bagamba oli muntu mulungi. Naye singa baakulabanga mitawaana nga toggwako mitawaana, baamaliriza nga bagambye oli muntu omukyamu. So ne wano baatandika okubeera
nga balamula Pawulo gwe baali tebamanyi nga bagamba nti yali musi. Jjukira tebamanyi bino byonna bye tumanyi ku Pawulo, era ne batuuka n'okugamba ti nno omusango tamukkiriza oba tamuganyiza kusigala nga mulamu. Oyo yali omu ku bukatonda bwabwe bwe baali basinza. So balowooza nti newankubadde yasomoka n'awona akabenje k'eryato, oyo katonda waabwe alamula tiyamuganya kubeera nga asigala nga mulamu. Olwokutaano, naye n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. Awo wakulu wa kutegeera nti wano gwe nange kye tuba tulina osookera ddala okulaba kye tuyita obukulu bwa Katonda eri obutonde, nti bwe kiba mu kwagala kwe alina obuyinza obukoma ku busagwa obusobola okubeera mu kyewalula kyonna oba ekisolo kyonna bwe butakola muntu yenna bubi. Byonna bye yatonda abiinako obuyinza. Tewali kisobola kunkosa okuggyako Mukama nga akkiriza. Okufa tekuninaako maanyi okuggyako nga Mukama waffe akkiriza. So ekyokubiri ky'osobola okulaba omwo nti omu ku bubonero obw'abatume tebaali baakufa butwa bwonna, nti era olabira ddala wano nti eno embeera etuukawo naye eraga obuweereza obwa Pawulo obw'ekitume n'amaanyi agali emabega w'obuweereza bwe, amaanyi ago nga gaali gava eri Katonda, nti bo baali bamanyidde ddala, embalabaasa baali bagimanyi, era eri bo baali bamanyi nti alina okufa. Kino kyali kyakwekangira ddala, naye era kyalina akagendere kaakyo waki Katonda yakiganya. Yensonga lwaki tugamba nga bwe tunyweza bulijjo, obuweereza buno obw'ekitume tetukyalina batume leero. Obuyinza bwabwe tubuyina okuyita mu ebyo bye baawandiika, era teri n'omu leero yeeta mutume yenkana abatume bano be tulina mu byawandiikibwa. Baali basajja banjawulo nnyo. Katonda ye yabafuula ab'enjawulo olw'omulimo gwe yateesa okubakoleramu. Ekyokusatu ky'osobola okutegeera ku mbeera eno yaliwo, ti Katonda mwene bw'atyo bwe yateesa kuyita mu kyamagero kino okubanga ateekateeka emitima egy'abantu bano abayitibwa abamawanga kuno ku kazinga okubanga bawuliriza enjiri. Jjukira alina abalonde be abasaasaanidde mu bantu ab'enjawulo, ne mu baana ab'amawanga abaali bavumibwa Abaluumi n'Abayonaani yalinamu abantu be abalonde. Era Pawulo tomulaba bulabi ku merita, waliwo ekigendererwa eky'okubeeraku abalonde ba Katonda abalina okugolokoka okuva mu kufa kwabwe okw'omu bibi okwanukula eri enjiri ya Kristo. Tewali kiggwawo bugwi, Katonda amanyi kyakola. Olw'omukaaga, naye bali ne balowooza nti anaazimba oba n'asinduka okugwa eri nga mufu. Bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira ne batalaba kibi kyabaddeko, ne bakyuka ne bagamba nti Katonda. Bw'etyo endowooza ez'engeri eyo zibaddewo emirembe mingi nnyo nnyini ddala, ne kaakati mu bantu ab'enjawulo weeziri. Abaali bali omusalira omusango ate kaakano baabano bamaliriza nga batandika omuyita Katonda. Olw'ekyo ekyete kisuubirwa tikyakisobola okubeerawo, kubanga sebo kkiriza abagaana abantu bano be bamanyi embalabaasa kyeki. Bali bamanyidde ddala ekigera eky'obulabe kyaleesobola okuba ng'etuusa ku muntu. Zabbuli ya 3:19 lugamba nti ebibonyoobonyo eby'abatuukirivu bingi naye Katonda abibalokolamu byonna. Pawulo yali mitawaana mingi, yali yakamala okuwona eryato, akabenje k'eryato. Kati ate waliwo omutawaana omulala guno, era kino wenkakasiza gwenaawuliriza. Ekifo kyaffe eky'okuwummula si wano ku nsi, ekifo kyaffe eky'okuwummula si y'ensi eno. Tugwanidde okuwummuliranga mu Kristo ebbanga lyonna, kubanga bo kye bataategeera abantu bano, babeera nga abaana b'abantu basobola ofuna eddagala erivumula obutwa oba erivumula obusagwa bw'emisota. Katonda y'atalina busobozi okubeera nga
alokola okuva mu kibi kyonna. So ensonga eyo nkulu. So kye tulina otegeera ti Luka ekyo nakyo yagala kinywereze ddala eri abantu bano ab'okukazinga ka Merita ti Pawulo yali tali wansi wa kulamulwa kwonna. Ffe yamaze otukakasa okuyita mu byonna bye tuyiseemu bye tusomye mu kitabo kyonna, ne bano nabo bw'oba ogenderedde olabye ddala nga Dr. Luka akakasa bukakasi nti omwami ono yali ku missioni era Katonda yenna byali aliokolera mu bulamu bwe. Olw'omusanvu, waaliwo kumpi n'ekifo ekyo ensuku ez'omuntu omukulu ow'ekizinga erinnya ye Publiyo. Oyo n'atusembeza n'atugabirira n'atulabirira ennaku 3. Kati bw'otunuulira ekyandiikibwa kino kikulaga nti omwami ono yali muntu eyalina ekifo ekyowaggulu era erinnya ly'ayina era likiikirira abamu ku bakulembeze ab'Abaruumi. Yali musajja watutumu ate yali mugagga ddala, kubanga ssebo ne nnyabo omuntu aliisa abantu 276 ennaku 3 nga bwe banoonya wa gye banadda, omuntu oyo aba mugagga. Kubanga ffe obeera weka n'odaaga neerowoozaamu ku bantu 276. Kyawandiikibwa bwe kigamba nti omusajja ono yalina ensuku era yali omuntu omukulu awo mu kifo ekyo. Kigwanidde okubeera nga kitegeerekera ddala buki bulungi nnyo nnyini ddala ti weewaawo omuntu ono yayolesa obukulu bwe nga alabirira abantu bano, naye mu mboozi tayingiramu buyingizi. Katweyongereyo mu maaso olw'omunaana awo kitaawe wa Publiyo yali agalamidde nga alwadde omusujja n'ekiddukano eky'omusaayi. Pawulo n'ayingira mwali n'asaba n'amusaako emikono n'amuwonya. Ebyo byonna tulina okuba nga tubiteeka wansi okuteekateeka kwa Katonda, nti nga Spurgeon bwe yayogera nti tugwanidde okulindirira Katonda. Teekateeka kwa Katonda bwe kuyimirira nga tuyimirira. So kati wano kye tulaba osobola kizuulira ddala ti eno yonna yali nteekateeka ya Katonda. Pawulo yateekebwa mu bantu bano ab'amawanga abaali tebamanyi ku Katonda omu w'amazima, abaali tebamanyidde ddala nti waliwo yatonda eggulu n'ensi agwanidde okugulumizibwa. Weewuunye ali mu bano abantu ab'amawanga. Weewuunye awonye akabenje k'eryato, asinsikanye ab'amawanga, embalabaasa emweripyeko. Publiyo mugagga, naye newankubadde mugagga alina ekizibu, taata we mulwadde wa kiddukano kya musaayi. Bino byonna tebisobola kubeerawo bubeezi nga tewaliwo kikola kye bisongako. Waliwo ensonga enkulu gye bigenda mu maaso n'okuba nga bikola bitya bisongako. Era tosobola okutegeera nti Katonda mwene kyonna kyali ayagala okuba nga atuukiriza ku kizinga kino yakituukiriza. Abantu bano baafuna enjiri, kubanga ekyo embalabaasa yokka okuba nti teyatta Pawulo, teekeko n'okuwonyezebwa okwataata omusajja omugagga kizinga, kyali kiteeka buteesiteesi mitima gyabwe okufuna enjiri. So nate bw'otunula ate n'olw'omwenda lulaga nti ekyo bwe kyakolebwa, abalala nabo abaali ku kizinga abaalina endwadde ne bajja ne bawonyezebwa. Katonda waffe ow'ekisa bw'atyo bwe yagenda mu maaso n'okukolera mu Pawulo. Ennaku 3 ezo ze baamala ku kizinga bateeka okubeera nga bwe baawulira okuwonyezebwa okwataata omusajja yali omugagga ennyo, ne babeera nga beesombanga buli lunaku, nabo ne bagenda mu maaso n'okuwonyezebwa era wamu n'okufuna enjiri mu bujjuvu bwayo. Pawulo teri n'omu ku ffe amubuusabuusa ku nsonga eyo nti yali tasobola gyerabira. Ekigendererwa kye eky'okujja eno yonna yayagala atukene ku bantu abalala bangi. Olw'ekkumi lugamba nti era abo ne batuwa ekitiibwa kinene bwe twali tuvaayo ne baleeta ku lyato ebintu
bye twetaaga nti obuweereza obw'omwami ono Pawulo bwaggula emitima gy'abano abantu era ne kibaviirako okubeera nga bafuuka nnyo ab'omukisa eri Pawulo ne ttiimu yonna eyali naye olwa engeri Katonda gy'agenda maaso n'okuba nga amukozesa mu masekkati gaabwe. Era kino kikulu nnyo nti Katonda bw'aba alina oluggi lwagguddewo olw'okutuuka ku bantu ab'enjawulo, kikulu nnyo okuba nga tukozesa omukisa ogwo ogw'okubuulira enjiri. Spurgeon yagenda maaso n'okuba nga ayogera ku nsonga eno ng'agamba nti akabenje k'eryato tekaalina ngeri yonna gye kaaziyiza okubuulira okw'enjiri, wabula ku luuyi olulala akabenje ako akaatuukawo ku kizinga kino ekya Malta ak'eryato ate kaaleeta bulesi omukisa ogw'enjawulo ennyo ogw'okuwulira enjiri. Era ekyo kyonna kiddayo kwogera kuno kwe tuyita okw'enteekateeka ya Katonda, nti waliwo kintu kyonna kibeerawo nga Katonda takiganyiza oba kirungi oba kibi. Gwe nange tuyinza obutategeera obulungi buliwa era kiweesa kitya Katonda ekitiibwa, ebyo tuyinza obutabitegeera byonna, naye tewaliwo kyonna kibeerawo ku lwakyo. Omukono gwa Katonda guli emabega owa buli nsonga yonna mu kintu ekinene n'ekitono, ekirungi n'ekibi. So ebyo nno bwe bityo bwe biri era nga bwe tugendedde ddala maaso n'okulaba. So Katonda nga bw'ali omwesigwa, tujja kuba nga ate tutunuulira olunyiriri olw'11 olutulaga nti bwe bava e Meritaawo batandika okuba nga bagoba oba nga basemberera ddala okuyingira Ruumi. So ebyo n'ebira tujja bira mu kusoma kwaffe okw'omulundi oguddako. Nsaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.